Alright. Mulekwa tulina okwogerako. Mulekwa yagalagaana ensi erina okwogerako. First and foremost, kitalo nnyo nti Rama Wonderz yafiiriddwa taatawe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tewali muntu mu Uganda amazima go ayagaliza muntu kufa. Taliyo. Era oyo yenna akikola aba alina omutima mulala ku gwa banne. Rama Wonderz tumumanyi nga TikToker, a very vocal TikToker, ayogera, avuma, awemula, ate nga akolera NRM. Taatawe yafudde olunaku lw'ejjo. Naye okuva lwe yafudde, kyemmanyi okufa kwa taata wa Rama Wonderz n'enfa gye yafuddemu kigenda kuyamba abamu ababadde boogera nga Rama Wonderz oba babadde n'endowooza ng'eya Rama Wonderz okubaako n'ekyokuyiga kye bafunamu. Bulijjo boogera engero nti amayanzi tegabuuka na nzige, ng'abantu abamu tebamanyi what that means. Njagala owuliriza vidiyo eno eyasoose Rama Wonderz ng'anyumya engeri taatawe gye yatuuse okufaamu. Tugenda tambula vidiyo ku vidiyo waneeno. Bambita simple. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Annange taata wange afudde. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mbadde waka nayo okufa kuno. Mbadde waka ne bankubira essimu. Baganda bange ne baŋŋamba taata ali bubi, ete emmotoka omutwale mu ddwaliro. Koze ekisoboka nenvuga emmotoka basanze bakikintana ng'emmotoka ya taata yeekyanze ne muteeka mu mmotoka yange nenvuga. Taata nga abeera sayidi zeno kikyusa, nze gw'olaba mbadde waka, waliwo distance nnene nentuuka nga taata tassa. Nemutuuza wano taata wange wano gw'olaba atudde wano. Era zino engoye z'olaba mbadde manyi nti ngenda mujjanjaba mmale nzireyo. Atudde wano nenvuga emmotoka speedi nga muganda wange nga mwebali ne maama. Tutuuka mu ddwaliro nga taata pressure eri wansi ebadde mu 46. Etutuuse mu ddwaliro abasawo bagezezzaako kola kye basoboka. Ne bamunyiga omutima ddengulu. Taata n'agenda. Nina obulumi ku mutima. Alright. Oyo ye Rama Wonderz agamba ayina obulumi ku mutima. Taata wa Rama baganda be bamukubidde essimu nti taata ali bubi. Rama ali mu kibuga Kampala. Taata we abadde awangalira Kikyusa. Kikyusa ekifo kino kisangibwa mu district y'e Luweero. District fenna gye tumanyi bulungi nnyo nti ye yalwana okulaba nga Museveni ajja mu buyinza. Era so many people abali e Luweero baafiirwa ab'enganda zaabwe na buli kati waliyo obuwanga bw'abantu. Rama Wonderz ayabadde alina ovuga okuva mu kibuga Kampala gy'ali over 1.5 hours otuuka ewali kitaawe Kikyusa omujjayo omutwala mu ddwaliro. Okategedde? Lwaki nkugambye nti vidiyo okufa kwa taata wa Rama kugenda yamba abantu abamu okukyusa mindset zaabwe nti wekibanga e Luweero ewaafiira abantu abanyi mu lutalo olwaleeta gavumenti eno mu buyinza
tewasobola na kubaayo an immediate ambulance you can call and take a sick person to an hospital, then we need to check ourselves. Rama has always been fighting so hard nga vumanga wemula the people who are trying to say we need a new Uganda where health services are reachable to each and every person. Nkimanyi Rama Wonderz right now agamba bannaye singa mbadde mbeera kumpi oba oli awo distance gye yavuze okuva gye yabadde okujja okima taatawe singa wabaddewo means ezimwanguyo mujjawo oba oli awo bandibadde bataasaako. Oli ayinza okugamba taata yabadde waakufa oba yabadde waakufa lwaki wavuze n'omujja n'omukima. Ekitegeeza wavuze ng'okimanyi nsobola okutaasa taatawe nkanvuge mangu. So singa wabaddewo eddwaliro mu Kikyusa nga balina ne ambulance esobola opikinga taata mu bwangu oba oli awo taata yandibadde ataasibwa. Now Rama yakoze vidiyo ey'okubiri naye njagala tugiyitemu tukomewo. Taata wange afudde ne mu byonna bye neebaza Allah sobodde okutuuka mu budde awo nga nkomyewo nga nvuddeyo mu ddwaliro awo ewaka nga tutetenkanya tutegese sobodde okuva gye mbadde ne mutwala mu ddwaliro era akutuse mutunuddeko nange okufa kuno. Kakati neebaza muganda wange Hajara yali mwannyina omulungi ku mukolo gwange musawo agezezzaako. Hajara weebali Allah kuwe ky'osinga okwagala. Maama wange ne muganda wange Asumaani ne baganda bange abalala ekituufu bagezezzaako era tulwanye. Kati ezo cupa mulimu omusaayi mulimu ez'amazzi eyo inhira ne gundi oxygen kuba taata badde takyasanga alina kansa w'omumawuggwe ng'ali ku stage yakunanga n'eddagala lye Mulago lyaggwayo. Taata badde nga atya okudda e Mulago nga bamugamba nti bajjamu amakerenda afe kuba eddagala lye lyaggwayo. Kansa amulumi. Alright. Taata wa Rama abadde alina kansa w'omumawuggwe. Era mu bigambo byagamba kansa alumidde taata we emyaka 40. Taata wa Rama yatuuka ku extent egaana obutadda mu ddwaliro ly'e Mulago ng'atya bayinza omuwa amakerenda amakyamu afe. That is a statement Rama Wonderz is making on the National Hospital, Mulago Hospital. Yeah. Eriokanga n'etonya. Now, tutuuse mu level whereby a sick person gye yandiddukidde ofuna obujjanjabi kati ate atyayo nadda ku habo. This is what National Platform is saying. Mu manifesto yaabwe essira baliteeka nnyo ku kutumbula n'okutereeza ebyobulamu mu Uganda. Cancer Institute even up to now e Mulago bagamba ababeerayo nti bannaye yeetaaga ebintu bingi nnyo, beetaaga ebyuma bingi nnyo ate nga all this is possible. This is what the many Ugandans are saying, and that is what the few Ugandans are saying like Rama. They are fighting the message NUP is trying to put across the nation. Now, kyannaku nnyo nti Rama Afiriddwa taatawo. Kyannaku nnyo because no one was wishing for your dad to die. Naye Katonda alina engeri gy'akolamu ebintu. Katonda alina engeri gy'akolamu, alina entegeka ze. Katonda asobola okukuzza mu layini newankubadde ng'oba owagamye. Because statement z'okoze ziragira ddala nti mu butuufu wabadde waliwo obwetaavu bwa health services. Ekikyusa mu Luweero district ne Kampala distance wobanga ovuga it is 1.5 hours. Of course omulwadde because bamukubidde ng'omulwadde ali bubi, omulwadde abagamba kansa wa mawuggwe okussako tekuba kulungi nnyo, waba weetagisaawo extra energy needed nti a moving hospital, an ambulance, a well equipped hospital is needed. Wana Uganda Rama government gy'owagira bakwata billions ne bagula ebimoloka bya tear gas. Rama Wonderz Bobi Wine waba agenze ekikyusa ebimotoka ebimugoberera wallahi ya Mungu singa babiteeka singa tebabigula ne bagulamu ambulance kikyusa wandibadde ambulance nga 8
nti muzeeyi yandibadde afuna immediate attention. Sikyemmanyi Rama Wonderz taata afudde toli mumativu. Era olinamu kali akagamba nti bannaye singa wabaddewo ekisoboka ng'omuntu yenna afiriddwa ku muntu we. Gwe wenaalaba vidiyo eno tewali muntu musanyufu nti taata Rama yafudde, no, tebakikulimba, no one is happy. But there are some things Katonda watuteeka mu trying moments nga tulina okwekyekinga ne tutandika okulowooza ng'abantu. Jjukira amayanzi tegabuuka na nzige. Bali bookubira akadingiri abakuwa obusente obutini n'ovuma banno basobola oku airliftinga their people. Waliwo omubaka omu yalwalira mu constituency ye mu Western Uganda naye nga tasobola kgenda mu ddwaliro ly'omu constituency, wabula they had to airlift him ne bamuleeta e Kampala mu constituency etaliiye. Kati gwe atayiga oliyiga ddi? Vuga vidiyo kitalo nnyo ekya taata wo Rama naye era kikuwe ekyokuyiga.